amanya gange RA2584 Sergeant Salubwama Sekasi. Wembosiyo ku lutalo lwa NRA NRM erietya oyingirira wa oyingira ddi oyingira mu NRM oba NRM ogisanga busanzi kuba waliwo bangi benkozeeko naga nti nze nali mu magye ga Amini owulira nze nali mu magye g'Obote nina bangi benkozeeko nga baaveeyo ate okujoyininga obuyeekera buno bwetwogerako. Gwe otandika ddi okwenyigira mu bintu bino ebyekiyeekera? Kituufu nnyo kyombuuzizza kubanga abamu bawulira Tweloni Triangle kati wenjogerera Luweero n'empigi yenna ali mu Triangle Luweero. Kakati mu biseera ebyo nze wenyingira obuyeekera waaliwo ebibinja biri byabiwulikika ekyayitibwanga ekya UFM kyakulemberanga omugenzi Andrew Takome Kayiira nobaawo n'ekino ekya NRA National Resistance Army kyakulemberwanga President waffe Mwami Museveni. Kakati ffenna twali tetusobola ng'abamu tuli baana bato ate era ddala ekindese wano kya buto kuba nzize nga kadogo eyali omuto nga tetusobola kutambula tetumanyina bulemezi wewa okwata wa n'ebiseera ebyo nga tukyasobola wala ebiseera byatuuka ffe twayingirira nga tusobola kutambula kuva waffe nzaalibwa bujuuko ku lw'Emityana kilomita zinga 16 okuva wano we banzala we waffe nga tusobola kutambula bajja kubuuza olagawa era lazima tujja kutuuka. Kale bwe tunasalawo olw'okunyigirizibwa okw'amaanyi ennyo n'ennyingira mu buyeekera. Olwo nyingira omwezi gwali gwa 2 omwaka 1982 ogwokubiri wenyingira obuyeekera n'olunaku njukira lwali lwa Sande naye naku z'omwezi syazimanyi naye nga njukira yali Saturday era nagenda mu uniform yange Sande nagenda mu uniform yange eya bujuuko yumeeya naye kakati essomero likyaliwaawo nga nyambadde ka uniform kange olwo nga tulaba abavubuka abatusinga obukulu waliwo omwami bamuyita Kamya Nalubugo awali edikota za Kayiira nga yabawandiika ssebo kyali bwe kityo mukama wange kinkoze bulungi essebo wayingirira mu Kayiira essebo ate eyo byali bitya ebiseera ebisinga tunyumya nnyo eno mu NRM naye eyo bw'oyingira mutandika mutya tuwe emboozi. Era nze okusinziira ku kyemmanyi nti tewali njawulo kubanga n'eri gye twali tewali masomero tewali ddagala abazadde baffe omanye obeera omwana omuto ebintu besigako kulya kusoma nakulaba dadi nani na mami naye ebyo byonna tibyennaffe tetwagenda nabo mu nsiko. Kakati tuyingira tumala okuyingira awo twali tuwerako ku Sande okwo ne batuwandiika twasulayo ne tumalawo wiiki ne tuwera olwo ne batuzza waliwo omutalo ogumu bayitawo Nalweyo wali training wing nga waliwo ne battalion emu ya Kayiira bagitanga Panther Battalion nga yekuuma abana bakolaki abakola training nenkola training nenjimala biseera ebyo okwegamba era mu training awo nasangawo nga ba instructor nga bafane Tom Kabuye kati akyali mu service kati brigadier general nensangawo twagazaako Richard Kiwadabu omanyi yanira agamba Kiwadabu ekyo Kiwadabu kyenyiwe nensangayo Sergeant Matovu nensangayo Afande Kasasa abo nabali ba instructor baffe nensangayo mwami yali awo Lieutenant Mbabazi Afande Mbabazi tuma passing out banga ba mu Panther Battalion mbere wa Kayiira mu kibira. Olwo yingira oli mwana muto oba? Nali muto ddala
naye nga ate sinze nsembayo obuto naye nali muto kubanga nalina emyaka 12 13 mu biseera ebyo 13. So tewali njawulo saidi ye NRA n'eno ewakayiira? Tewali njawulo, era nze kyewuunya nnyo kubanga naye twali mu nsiko nga tusinkana ssebo n'abaana abo nga tukolagana bulungi nnyo nga tewali buzibu bwonna, nga twegabira ne ku masasi. Gundi mutuweeyo mpaaya ate nga tugaba ameka 5 3 ninamu awo 20 kankuweeyo 3 bwe bityo. Tewali buzibu. Era nze naliko ne ku squad nga tuwekera kayiira agenda nga munnamu yise mukulu munne Mwami Museveni nga amuyise tumwerekera balina bye boogera okujja ku kye twajjamu yamugamba bamuyita oba bayita ebitundu ebimu twali mu nsiko ku lw'emitiani ne bamuyita okujjako wenzijukira waliwo twayitira waliwo amasomero bayitawo saidi ziziriwo oba wano bayitawo Namayumba awo ne tweyongerayo mu maaso eyo nga tulina afande Kalisoliso gwe twagenda naye omwami abaddeko ndowooza sijefu bwe Rwanda Kalisoliso Ndugutere ye yalinga yatutwala ne tutuuka wali kujjako kye twafunamu kye twawulira bayogera nti amugambye ebintu bino nabisoma nze ndi mulwanyi naye amagezi genkuwa abaana abo bajje bumayire nyimpi obongereyo wala gavumenti eba gavumenti kubanga bonna bajja bakuba bajja bakuba bayinza bayisa obubi abaana b'abantu ekyo kyokka naye ebirala tetuna kyakitwamanya omanyi kata mutuuka mututenga abo ate mugendera ku bulinzi kubeetooloola ye bulinzi ne mudde eriwo ne babeeranga wano mwenga muli eri ngera mukiraba nga pulezidenti aze mu kitundu kati yesebo. So ne bakugaba mu Panther Battalion nensangamu yali komanda bamuyitanga Mayanja Hitler Mayanja yalimu basi naye ebiseera ebiro kumanya nga nkyali muto era ng'emirimu gye tukola tukera ku makya uniform zaffe ng'egye twali tukizirina nga tulinga bareekazi bambega oluusi nga bafaane batuuka netuga mugendeko nateete naye nga tubeerawo ne tutuula nabaawo ne tunyumya ate engeri gye nabeerayo abamu nga baana abasirikale be nasangayo nga mbamanyi kubanga nze nakulirawo mu Ndeeba ne maama wange. Kakati wenjero yingira NRA mbeera mu UFM omwaka gwali gwa 83 Brigadier Tojoko n'aleeta amagye gaali mangi ndowooza baalinga oba mitwalo bebiri oba 3 ne batukuba enalubugaawo era nsuubira baamala okukuba ffe ne balumba NRA ne bagikuba giyingiza kafuluno lwe bagikuba ennyinyi. Kati bwe batukuba oluvannyuma tukola kye bayita lyogo naye nga tetwafa kuba abasajja abonooza kintu buyekera kyali kyakipya nnyo mu Uganda wano nga batya okuyingira ekibira okusinga bakuba ekibira nga bali bweru batukubisa mota ate mota ezo tesitanye okukola ki kutta okujjako nga bwakedde ng'oli wakufa oba ekubye ettabi lya muti ng'ogwo ne gukukuba wabi bwe bityo mota kusaggula mota teri awo nti etiisa nnyo nga ffe. Kati omala tukuba tukola lyogo oluvannyuma tuwizidwa nga tugenda mu Busiro tubeerayo 83 84 era baleeta abakoleya ng'olwo bataddeyo ne waliyo Brigadier Kasegwa ng'olwo tuli naye ataddeyo training bagita Agana School of Combatant Agana bagitanga Agana ng'olwo tuwandika mmanyi muyekera buli we yatuukanga nga mu kitundu ekyo awandiika ye nga watuuka ababa bazze lazima baba balina Kasirye Gwanga ng'ali mu UFM ng'ali mu NRA yali mu UFM Kasirye Gwanga twali na mu UFM kakati we batukuba olwo tuyiya olwo bagenda batufunze olwo tuyiya
ne bagamba bataliya ze zibadde nnene nnyo ndabe ne waffe wagazi nnyo twekutulemu kuba bataliya zaffe zaali za British Army fe twali tutweninga gana amagye twatweninga mu luzungu wadde tetwasoma naye ate salabwe batusomesa mundu mu Luganda lwali luzungu British Army. Kakati ne batugamba kati battalion zino bagende nga bazikola ki ne tudda mu madetaches era twagenda ne Kasire Gwanga nga ye commander affe paka Busujju tubeera mu kibira Busujju ne tubeerayo kati ne bajja era ne batukuba ne batan osi bamwita Juma wa Demolizon ne tukomawo kati tukomawo eno olw'emyaka gikola ki jigera nenga ne mission tugikola lwakubafu abaana abato nga tubatukiriza nnyo kuba nzijukira n'emmundu gyensooka okufuna manyi eri sebo tuloza batuwange emmundu emmundu abasinga ffe tunagyesugulikia ffe oba nkikola ntya mu Luganda nagyesugulikia okola ki okwerwanirira kugyenoonyeza n'olunaku olwenfuna emmundu nazuukuka kiro nga bafolonize tuli mu kampu zaffe eyo mu kibira nga baburifinga nempuliriza nga babagamba kakati tujja tuuka wali nzenza okukuba esasi mu bbanga naye mala okukuba esasi mu bbanga mutandikirewo okukola ki okukuba kati oluvannyuma ennyo we tunabanga abasajja Katonda tuyombe nga tubakubye we ŋŋamba charge ogusooka temugenda charge muyimuka kugwakumeka kugwokusatu genda okukyajinga abasajja abo kakati nze olw'okuba nti omutima gwonna gwandi kuki gamba nawe nate mbadde mbuusemu okuva mu barracks okuva mu kampu engeri gye nali kato nnyo bandeka ne bangoba emirundi egi naye okumanya twali bato nnyo bamala okutambula kumpi afu mayiro olw'okuba ekitundu nakiwulya nga nkimanyi nzijja mbavaako wa mabega kiro sawa nga 8-9 nga bagenda ku misioni kakati bo ng'olwokuba baali bakulu ate n'omuyeekera byonna tubisoma abeera shapu nnyo ndoza batambula nga batulawa emabega kakati batunula bandaba emabega ne bagamba oba bayuusi mu ndowooza yaabwe ne bannengira kambusa awo bali ne bagenda banna ne basigala nga bateeze bankwate bukwasi kuba balama nga nze bwomu era yasooka okundaba ali awo leeti kati bamuyitanga Babu yali Staff Sergeant Babu waliko omulala Sergeant Kaggwa waliko Kopolo Luninze era lwayita nga bankazakole komanda mudogo nti ne mayoma bagakala afande yagambye tojja kakati tetusobola ate kutwala tuseno yonna tukutwale gwono omanya ne bantwala paka wa afande netutambula netutuuka afande bwe yanda bangamba ate yampisa byangamba kati ujidde ekigwe mwana gugwe kikikuleese nagambe sigala musigale eyo ninga ati kugamba ate nga omwana omuto kwegazaali nga oda z'amagye naye ng'era omwana omuto aba muto kakati tutuuka bayitawo Namulonge Kyamiraga yaaza Namulonge awo waliwo faamu ey'ente naye nga waliwo sitowa y'emmwanyi sitowa eyo bakwatanga abantu manya abasajja baali bazibu nnyo era nze neewuunya nnyo bannabyabufuzi kubanga waliwo gwe nawuli yagamba nti abo Museveni wagenda n'abaamuleeta ssebo bonna bajja kgenda ffe twabatwala mu nsiko naye oluvannyuma nakiwutegeera kuba ngenda okuwulira ng'azaalibwa mu mayiro nga 100 okuva e Kampala bwana Kisubi nze wenzaalibwa ziri kilomita 16 bujuuko kakati oweeyo kwegane simunyiigira nnyo kuba teyamanya lwaki twagenda mu nsiko newaabwe teri muntu yafaayo n'omu tewali lutalo tewali gye balwanira kale ne muleka bwe nti munnabyabufuzi ne manya bwe batyo kakati munnange
tutambula tutuuka nejjukira nti abasajja bali we bajjanga kati nga bwe Namulonge nga we bava kati ne batambula okuvanga wano newe gamba beeranga we banagamba oba Jufula oba nti lino Ssabo oba kiki kubanga nga ne babakwatidde mu mayiro 8 lazima bagamba bamutira Namulonge babakwatanga abantu basiba obundoya nga babatiraawo kakati bananchi bajja ne batugamba basala abantu sitowe eri ng'ey'emmwanyi nejjula ne balazaamu wiiki namba ne bavunda ne bakka ne bayongera ne bakola ki ne basala abalala kuli ku magumba wote wajjudde kivundu ng'ate ani anakiwulira nga mulimu mbwa nabo pozi n'abannaffe abaganda baffe abaali abayuusa batunoonyanga ate ati tukaawo afande atuwa gundi opposition kati section 1 manyi baffe tulwana mu section 1 gwe komanda gundi beera wano olwo ebiseereho nga ndi muntu nnyo nga nina lansikopolo yagimpa ye Lieutenant Joseph Nyago oyo yafanga tugenze kuba Gombe sadi ze Butambala musajja gye baamukubira akati bisere byongoli lansikopolo nali lansikopolo myaka ejo 12 nga maze training namala training nali sharp nnyo nali sharp nnyo kubanga namala training ne watunawo nakana wakata mubiru ngateko katoko nsi kati bano abakajjo manyimwe basivile temwawula bakulutu na basirikale ono yakajja gwe bayita kulutu akyakola training kulutu nyawu aba kugaba aba student kati tomalufuna enambo watu oba no passing out olufuko muki omusirikale kati bana abakajja ne batulonda nga tubayigiriza n'osumulula ki emundu era we nakoma naddala esemu gye mundu kati ng'ate ffe batuwegoma nnyo tukozesanga baki besikooti ati we tutuukaawe Namulonge olwo n'essaawa zituuse ezikuba afande twatandika okuba abasajja naye afande nga yaŋŋamba we yali yennyini yaŋŋamba beera wano tojja mutwe wansi tovaawo owulidde newolabanga amasasi gaiti totunulayo eri naye olwokuba yatubulifinga yabulifinga bali eri nga tukyali mu nsiko eri ewaffe mu kibira n'agamba nti bwengamba charge temugenda wenziramu nti charge temugenda naye ngamba charge ffenna tukituka omulundi gumu tugenda tukyeki omanyi ffe tulinenwa gyetuwana mu kyeki ng'eriyoyo okulaba abafu okujjayo mundu biki kukyajinga ebiseera bino uniform twabambulanga nga tubaleka bwereere bwe tubeera ne time kakati nze nali sigutya ng'ensisi yanzigwamu nti kakati okusinziira ku bye twalabanga kubanga ffeffe nnyini nze mwennyini ng'akuzeeko emabega ate nga nkyali mwana muto nga no Museveni watu banagera mu nsiko bakayiira nakulyawo mu Ndeeba ne mama wange manyi mama wange yanzala omwana omu mu nsi muno kakati we mbeera mu Ndeeba awo olwo olubiri mulaba nga ye Malire Barracks naye nga teri muntu gwe batwala Malire n'akomawo abo abawala be beegombye bakwata bukwasi ne babatambula eno kwegamba nga omanya nti olinga ekikomera ne basitula ne basitulawa eri munda era abanjulira bannaye basika banna oluvannyuma anti twayingirira olwo ku kimu NRA nga tumaze okiyingira ekibuga mbakakasa nti mwali obuwanga n'amagumba ebiyitirivu mu lubiri kuba nze nabeera mukoomu mu lubiri kakati kale kankuzeeyo ateerema kakati mune tukuba abasajja tubakuba kati nzongo obwongo sirina ku bulamu bwange era kyova olaba ti pulezidenti ono yali tufuddeko nga bakadoga ebyo byonna bitulaga nti twali baana bato nga seebalirya bulamu sikyajjukira nti oba bajja kunzita wabula nzijukira omutwe gwange gugamba kujjayo mundu nfune emundu yange kubanga ewaffe nga wokyajinga emundu yo bakola ki
bagikulekera simanyi byali eno mu NRA naye ng'ewaffe kati okyajinga emundu eba yiyo kakati nze neneerabira tibagambye kyaji tusituka gwa kusatu obagamba kyaji nasitukirawo safa naye kutula kulaba nti banaye tebazze omusajja nengenda wali nemusikako emundu ekyanyamba nti yali tagigwiridde nga tagyebakidde nomusajja nakola bwati okundaba naye nga ndaba esasi bamukubira nesasi n'omusayi gutulukuka naye engeri gye nalikuba nga sobola n'okunkwatawo ti akagulu kabe nakola ki kati nenziruka nenkomawo newafande wembadde nemundu yange nankwati kumbonanga nagambye ntya aba yangamba nagambye nti amasasi negayika nga balamu amayitirivu ennyo nange nenekalakasaawo nenkuba naye katonda tuyamba nitukuba abasajja baali ba Space Force ye mundu esooka otyo ate era gye namaliriza nayo mundu ezitwali tuzagala nnyo waliwo emundu nga tuyingidde ekibuga twazisanga ngaempya baleeta emundu zino n'abamu zalina bad stock ozijjukira Mr. Gundi gumu zalina bad stock myufu ebyo byali ebipya abamu ozimanyiza empya ezo zalina bad stock ekyo era ne gye nakyajinga yali bwetyo naye engeri gye nali kubanga era katonda ndi mumpi engeri gye nali kaddogo nga ntaddemu obutaate n'obumpi afande naŋŋamba waliwo omusajja bamutanga Ugwanga ewaffe nga yali ng'ayi ng'ate engeri gye tukyalibwa mu kitundu ffe twamutambuzanga omulaga amakubo biki kakati ng'ali omusajja makanika wa gaali bamwita Kasiriivu ne tugenda naye ekiro ne bagisalako ki bad stock kati nga nnyimira naye erebeeta kuki ku ttaka ne bagisalako ekiti naye nga balala tebabakkiriza salako omundu naye bagamba eyange era bagamba mu balakisi mu kibira nga tuli mu kibira tovudde ku mission ne bagamba mukiraba komanda mudogo eno omundu ya komanda mudogo yagijje mu musaayi naye wabanga wadde ofiisa yenna oba musirikale yenna ng'agenda wabwerwa musinga ranka omalanga gimusaba sikozesa wooda naye babanga batukubye nga batukubye si yagikuwadde muleke oba batukuba oba agisuula ndaba n'abakulu nabo babakuba ne bazisuula kati emundu we gaba gayitiridde ogisuula munnange era bwekityo wekyali lwaki ogamba nti ye mundu gye wasooka okwata era gye wakoma anti nagiwangaaza nnyo nagiwangaza netuuka nakana wakati kanokola baako mu maaso nenkasibako obukoba nga tekakola stoppage nengeri kwegamba najagala nnyo kakati bwetube eyo mission neggwa nenfuna emundu kati netubeerawo katutuuse tuwulidde bannaffe luno lwekatonga lutuuse kakati ffe ndowooza olutuyingira 85 nga ndi wakayiira ssebo era nga nkyali 85 kakati ndowooza abasajja bano lwakuba nti bannabyabufuzi n'abalalalala boogera n'abantu nga mubamanyi boogerawo ebitali biki naye balina enkolagana communication ye yaliwo bo babanyigagana ng'abakulu ebyo bintu byabwe kubanga abamu bagamba nti okuba Kayiira yasooka mu nsiko mu 81 n'agenda n'ayita mu bantu ng'abasaba ki abaana ng'abasuubiza ze ngenda kuleeta bwaki ngenda kuzaawo bwaki obwakabaka kakati olimbo engeri gyali Minister of Defence amala kwesimayo ebintu bimala okukaawa naye ajja mu nsiko kati ono Kayiira gye yali ayise okusooka n'oli gyakola ki gye yayita nga bamugamba ekintu eki ffe tugenda bba muganda munaffe agenda okuzaawo bwaki obwakabaka abamu bwe tubiwulira bwe tutyo mboozi byambu naye sininaako bwina ali awo kakati tubeera awo tugenda okulaba olutandisa okuvayo ewala okujja kwegamba siniya omanyi mubeera mu bataliyani kati nga woowulira ezo
eza NRA, ezi 3rd Battalion, ezi 1st Division, 5th ezo, ebibinja byasookawo ezo, 28 ezo, ezasookerawo ddala. Kakati Kayiira kye yakola najjayo ffe aba 82 ne tutandika okujja abaali ewala, waliwo abaali ewalako mu mayiro nga 4 ya 3 ne batandika okujja nga basemberera ki ekibuga. Era bwe ntunze ffe ne tukola detach ku lw'Emityana kubo era ligenda omwami yaliko ba vice president, yali vice president yali akola ngani Samson Kiseka, Dr. Samson Kiseka baitawo Temangalo, twaliwo abana 6 nga bagita striking force ninga baleetamu lwono gama njaba machuwa bukka nga banaffe tuuli abana basome twagala bafunye bumeka buna kati naffe bwe twali awo katali eyo gundi yaffe nga nzibu nnyo nga tukola mission wano mu kibuga mwennyini tuyankalanya ekibuga wano mission nga tujja ntuzikola mu kibuga wano n'olumu twali tukubirire Obote ngali mu kisaawa waliwo gundi bagitanga State Hunter nga nako ka gurupu ka gurupu kacyanga ninga fewamu nga bonna bali mu striking force omwe mubeera mu department mulimu supplies watusomesa supplies and road block nga tukuba road block mu dakika 3 2 nogicharginga ate nga tusobola tukuba sasi ku mubiri road block ebyo wetyo katuba tukyali awo nga tuwulira ono tujja ndozo olondooza tuyingidde gugenda olugugenderera omwaka kubanga ebiseera ebyo byenjogerako bya ceasefire tugenze mu ceasefire awo mu 85 awo ceasefire 85 ate ng'olwo tuvudde tulisaidiza eggayaza eyo mu 85 tubeera omwo kati ngera nga tubeeramu abalala ng'olwo singeri gyali ceasefire Kayiira awambye saidi ya wano okuva kubanga kati nga amatwale ge amakulu nga gali eno bayitayo football Luzira okuvira ddala Luzira ojje wano awali kati ono omuyimbi football Luzira wano omuyimbi ono waali gundi twalinawo detach omunyinze muyita muyimbi andi Kyagulanyi Bobi Wine kyekibira ekiri awo twalinamu kampu ku lw'Entebbe ng'ogenda Entebbe yawo nga ku Batabata waliwo kyaki bagiyita Omega waliwo nawo detach yaffe era ng'eduumirwa Fred Mpiso yali aduumira kagundi eyo kakati sikulwisi eyo simanyi bakola batya kufuna information olumwaka kumbi guweddeko tena mu January ndowooza awo atandika batandise netumulaba nga tulina obubonero bwe tulaba tugamana kyekiriwo so oba balina entegeeragana UFM ne NRA nga bali baadivasinga bajja naye ng'olwo ebiseera ebyo ate abamu batudduseemu nga nawe woomanyi olwo ebiseera ebyo okuyingira Kampala nga tuloka Siri atudduseemu agenza joininze naki era waliwo abaana bangi nnyo be yatwala muki mu NRA era bannange nze mbabuulira bakadogo bannange toddeeyo kwetuulako bakwetiiririra nti n'atandikirawo omanyi ekintu ky'otaakola ng'olimba kizibu nnyo okuva eno n'ogamba nti nze nayingirira kati nawe NRA ekizibu okuvayo n'ogamba nayingirira muki mu UFM kubanga nange mwennyini nkubuuza ebibuuzo naye nkubuuza wayingira ani yali gundi nga era bye mwawulidde wano nga neeyanjula naye kakati kubanga aliwo commanders abawerera ddala bava mu UFM ne bagenda mu NRA n'amagye ate era si kipya NRA baavangayo ne bajja eno ewaffe bava eno nga Segujja kati naye yaliko RDC awo iso yalwawo nyaawo omumanyi Segujja yalwawo nyaawo we Mukono ng'aduumira barakisi ey'Empoma kati oba RDC wa Masaka ninge bava eyo basewanyana era ne bajja ne bajoini kwegaffe twalina buzibu kwaffe twali tuwanirira eki
naye olw'embeera embi naye wano mu kulwana okwo tekwalingako okwekuba ate NRM ng'eyinza okusanga ate mmwe nebakuba obamu okubasanga nedda era nga twagala na bulungi nnyo tusinkana ekiro nga tutambula nga twemanya emuyekera nagamba mu kibuga ffe twabasookamu kuyingira ekibuga ffe twasooka kuyingira mu kibuga okukyankalanya tuwamba olwo mu 96 era twakuba abasajja okuva n'okuwamba mu mwasooka mu kibuga nga ndi mu UFM kyova olaba ne muzeeyo yali twagadde nnyo kubaafu abasinga tetwefuulafuula kubanza okuba nayingira UFM era mukama wange Kayiira yeyangabayo yajja maaso awo wendaga ngenda Balaga we tugattira amagye n'afande Swale Yinyiri kati akyali mulamu anjulira n'ebigambo bye yayogera wayise emyaka 38 kati mbimanyi ne bwe yali ayambadde bonna ngolo amagye gaffe bagagatta kuki naye nga basanga tumaze okukola omulimu era ne batusiima nnyo naye bannaffe nga omanyi ab'ebyobufuzi n'abalala balina endowooza ezaabwe balina ebigambo bajja boogera ate bambi ne batiisa abamu abaali mu UFM naye bagamba obugumiikiriza eddiba yalya kuki obugumiikiriza emmese yalya ku ddiba bwa kapa kakati tugumiikiriza mu buzibu bw'otolabangako mpaka bannaffe nabo bakadogo abayingirira eri we bakizuula tubadde bayingirire naye ffena twali tulwanira eki kintu kimu era ffe nga bakadogo tetuliko nti ono wa Fedemu ono waani ate ne Fedemu yonna yali UFM kubanga Fedemu yonka wanga yali kwa komandi ya Kayiira bakapiteni Maaka bonna bali babadde maje gundi Meja Hussein oyabadde gundi kamaningi ofisa bombo bonna bali mu UFM sebo bonna bakapiteni Lutaaya bono gundi ono owokubizinga Sewangalwanga bangi nnyo UFM bakasansula bakabanda bonna babadde mu maje naye kati eno nga waliyo afande ye kyatategeera abatuyisaamu obubi naye netukigumira ate nga simunenya president simunenya kuba kati ndi wano naye mba sikubye wakasimu newombuuza nti omukyala akola kyoba omwana sikimanyi naye yatafuga ggwanga lyonna naye kirungi nnyo era nawe tunyongera okwebaza tutandika okulumba olwo abasajja nnoza nabo bakitegeddeko kuba ffe engeri gye twali ku njegogo za Kampala abasajja abo basuula nga bagudde ku luguudo lwa Lwere wonna oluguudo lwa Lwere nga olaba kwe lwali kwe kuba maiti zaabwe kwe zaali amasasi gatandika tukuba abasajja okuba ku kikubo ekyamu ng'olwo komanda waffe bamuyitanga Kaganda era akyali mulamu nsuubira Kaganda kano Kaganda kakati bwendaba ku makyawo ku budde bwali bwa ku makya kusanga 12 awo yali afande oyo gwe mvudde okwogerako yali emukono Segujja najjaawo n'atugamba ti naye temulegeza nnyo mweri hakuna kyakulegeza mweri mubeera alaati ng'olwo abasajja twabakubye naye nga bagira nabo batawanyise bataano bajja mu kubo oba oliawo ababridge ne bagira wano weebityo kwegamba nga tuli alaati n'abamu tubakutte era zigenda okubeera ssaawa nga 5 awo ne tulaba abasajja baali babiri nga bawanvu oba bayita abala abatuusi oba banyankole ffe tetubimanyi twali tetunabategeera bulungi abasajja ne bajja naye nga bajjeeko omukono ogumu ogwaki ogw'essaati era naffe bwe baatusanga password we kulaba nti bannange mbakubiriza kino ekintu baleme kukyajula okuba baali wa Kayiira kubanga bannayuganda bonna bakimanyi nti amagye twagagatta ebibinja byali ebi waliwo ekya UFM ekya UFM ne wabawo ekya Fedemu nga nakyo kyava mu UFM NRA wano mu kibuga naye kati ate okutuukira ate tweyawulamu nti ate era abaali bakadogo mwenna temutya abamu bamanyi nti babayinza n'obasiba biki n'engeri gye twayisibwamu engeri gye twayisibwamu ffe yali mbi kwegamba mu period y'okuwamba
kuwamba awo ng'era waliwo kwegamba si kutukuba ngolo naye nga waliwo bosanga balinga bataano olina abantu amaliso ebyaffedemu ebya paka afande we yagenda babijjamu mpola twalinamu bafande abalungi nga bafande kati ogeza nga afande Swala oyo yali mulungi afande Kondere Lauben Kondere kati ekyatuyamba n'eri awamu engeri waliwo abeeruwere wana abamu mwalimu baganda ba Walusimbi ba Nogundi yali esi wa Ekoyi Kibirango bafande Kibiranga abo kandi bagenda kugamba nga batutya bwe tukagande ekyavamu ne tumanyire embeera ne tubeerawa wamu kakati anti nyumya kuno nakuli ati tukube mundu olwamazi ebyasi ne bisigala okutulika tuli tukimu nenga womanyi ng'era bajja nga tuli Kampala muba buke mujja bakubeera ate yenna nga si muwambe kubanga nze njogerera wano kuwenali kwati twalinawo radio call nga tulina munafu agamba nti gindi bawambyeyo gindi wabambyeyo enatete wabula nze njogera wenawamba wemmanyi neyo naye wali abaayo kati emotoka kati abasajja bayingirawo boogera babiteera mu lulimi lwabwe tetutegeera babinyiga babiteera leba maiti nga maiti zonna zigudde kuki n'emundu tuzikuŋŋaanyiza ne bamatekwa bali awo mu musana era fande Sala yabasangawo emundu ziri wali kakati waite dakika ngaga ne bagenda ne beeyongerayo omanya wona yaliwo FM okuba ku kikuwe kya Mukansambya paka Luzira ne kinawataka wona nga Mirambo nga bagenda bagoba Lwerwe kati bwe bagenda tuba tukyali awo emmotoka nejja yali Androva njeru yali agivuga yali Kopol nga mulimu umugenzi Dr. Kayira na afande Swala yayambadde plane Kayira yali mu kozi bagita kaunda suit ya mikono mimpi nga ya mikono mimpi ne bagita gule yali badde ya gule nga ya mikono mimpi najja era ekigambo kyasooka okugera afande Swala kutwebaza n'agamba mukozi omulimu mwebale nnyo mwebabiri ddala awo n'agamba dokita briefing abantu buli abantu ekituleese owulira kakati ne batukunga ne kugamba ne batukola wewe ati tujje ninga sifefe kakwe kabagenda batambula bobwe nga tutoya kungana bayinza tukuba buli obasangiddwa nga bakungana bababuulira kati Kayira okusooka n'agamba mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mukoze naye kati kalo ke kaseera bano banamwe mubamanyi era mubadde mukola ki mubasikana nga tukyali mu struggle eri nga musinkagana bano amaje tugenda okwebalamu namwe mwamukyala tuli batono fena tulwanira ekintu eki kwata buyinza kukyusa gavumenti naye ate neewuunya bwe twamala okukulwanirira ekimu ne wabaawo ate simanyi kibino bye nalwanirira kati byendimu kyali kimu naye ate bannaffe bo ne batudaivatinga ne batuzza wa saidi endala kakati afande najjaawo Kayira n'ayogera n'agamba kakati bannange mwewale omulimu gwe mukoze biki naye kakati kino kyekiseera amaje gaffe tugagatte era essaawa zino kati amaje gano tugenda gagatta mwena mubeere omuntu ogwo wabula abakyali abaana abato ennyo n'abalaba afumitiddwa beebiti abali mu Buganda okumpi muli baddembe okudda awaka we muliba nga tumaze okutereera mulikomawo ne mufuna akayita kasiimo ne mufuna akasiimo yali tannaba kimala mukamwa afande Swala yakola bw'ati n'amuyita na dokita ewaffe tebiriiyo era banava maje tujja babuuza lwaki bavuddemu ewaffe tebiriiyo kuba tukyalina omulimu munene nnyo wadde mukoze nnyo naye mujjukire waliwo abakoze eki ababuzi ng'ate kituufu abasinga obungi badduse era be babadde batuzoganya mu Northern
abasinga obungi badduse era ebintu ebyo afande Swale waaba esaawa zino singa abaddewo wano yabyogera anjulira ebigambo yayogera kandi netubeerawo naye kyatumalamu nnyo amaanyi oluvannyuma bwe bagenda bajja nga batandise okujja kati waliwo abaana abamu nga we mumanyi nti abaana abamu baalinga palatuuni olwo balina nabo bwe basazeeko babakubira abali awo kakati bagenda okuvaayo bajje wano ate ffe batwese tebasanzeewo ffe ate basanzeewo ba NRA kyatwewunyisa kuba twalina bamatekwa betumaze tutuuza mu musana abaana bali abakayiira nga bagala bagatta nabano bamatekwa kwegamba babagatta nabano betukutte betwambudde tujjamu amasaati abadde batukuba baduuyi kati sema nga bagamba babajjemu engoye nabo babagatte ku bano ffe bebasanze nga tuwambye ki kale ekintu ekyo nakyo kyatukosa nnyo naye nga ebisinga obungi njogera nziriŋŋana pulezidenti mujulira kuba teyaliiwo era ebisinga ebingi kubanga naye naliko platoon sergeant obeera ne platoon 3 section 3 buli section erimu abantu 14 ne bakugamba kati nga wano wetuli platoon 1 waliwo mission gyogenda okukola notumayo olwekazio ne mulekinga kakati bwe nga komanda nomanya nti nekkubo section 1 yesingako amaanyi wetukuba wano wajja okuva omusaada ogw'amaanyi section 1 ebeere wano section 2 ebeere wali kati gwe nobeera wano wakati kiraba ekintu ekyo naye naffe olaba oluusi abamu twabanga kugundi nga batuwadde abantu nolaba nga ate byakoze si byalina okukola ki si byalina okukola naye nga ate tukimanyi nti assa omuntu naye kakati president ebyo byo awo mujulirira kubanga oluvannyuma ennyo waliwo ekitulaze nti bingi nnyo ebikoleddwa wano nga president tanakyakola ki kyamanyi era kwe kulaba nti abamu batubuuza nga bakadogo ebbanga eryo lyonna okutuuka n'okubeera jjajja mubaddewa kituufu kati muli bajjajja mubanja muli bajjajja otyo kakati ekyo okusinzira kuba ffe tuli basiniya soja abasajja baali ababi tumaze babala nga nabo munnange Katonda abayise kubanga aliwo abasajja abaaliwo nga tetugenda kujja kutuula wano kati nga tusobola kujja kutuula wano netugamba nti ekikulu buwangaazi olaba kati waliwo president batuyitako 210 mu madistrict gonna mu Uganda tugende Wakiso naye ne baleeta abalwana oba yali second wadiwo oba first wadiwo naye ndowooza bano ba second naye nga bakadde olaba bakyaliwo naye ate tukyaliwo kakati olwo bwe tuvaawo bakomanda azi baffe ate nga bali batusinga obukulu tukyaliwo tuwe tuli kakati ebintu ebyo byatuyisa bubi nnyo kubanga waliwo engeri gye twayisibwamu kyovula n'abaana bano so omugenzi Kayiira ogamba Salenti mugenda kwegatta awo ne mwegatta awo bagatira amagye naye oluvannyuma okugatta amagye gano tebagagatta nti nga ate bataliyani yaffe bagikola kwegamba ebiseera ebyo twali training gye twakola CM ne batuleka ffe ne tulwana nga UFM ne bakomanda nga baki omanyi waliwo okugatta batano ne badde eno bana ne badde ne bakomanda zibona nga ba UFM kati ziba ziwera ssaawa awo nga 9 oba 8 awo kitundu 86 January nga tuwamba January nga 25 bagamba na 26 nenze twali nga 25 we manzi jukira olunaku olwo twali nga 25 kakati ebiseera ebyo information nejja nga waliwo komando omu naye kyali mulamu era nga oyogedde bamuyita brigade ya Mateo kyali Gonza komando yali yaduumira bagitanga 7th Battalion nga bagikubidde ekatende ku lw'Emasaka era UFM yennyini ye bajjamu omusaada enforcement ne muganda wange yagenda omwe yafiira muganda wange nyini mukulu wange
yafa naye kuba okuva olwo babatwala oluvannyuma ennyo tuyalumazi nti babalaba miramu lwe tubadde Kasanje bafiira Kasanje naye tekyankanganya okuba nali mujazi fe waliwo twatukanga okufa si kikulu ate gye emyaka okufa nga tuli lunuulikaani naye kati kakati essaawa zino omupiira negwabika ogamba ti omwana yandekera omwana we ani yali mulabiridde ebintu ng'ebyo kakati ssebo ffe lwezi tukasaba nga 11 awo bano babatutte tutandika okwadvansinga mpola mpola tutambula naye ngera mulimu abasajja abamu bakyalimu era bava nga tebapowa wadde bali basatu bavayo ne bakubamu ebyasi kati abantu ngaawo nga bamu tubakwata maife twalina omutima ng'abawanise batulagira okutamutta kuba mu training nakyo bakinsomesa ekyo kati netutambula paka Naggalama awo batera abamu bagita polisi y'Abesigye oba we twakuŋŋaanira twasangawo n'abalala era UFM ndoza yalinga aravi n'aba UFM bala baaliwo ne NRA yaliwo awo ne tubeerabeera okumala ennaku nga 3 biri olugu netandika ku advancing ate tulumbe bagita Mpoma satellite abasajja baali awo nga balina 14 nnya ne tubakuba awo Kiyunga awo naye era twawamba buwambi twawamba era olisero mbuuza kubanga ffe okumanya president walikakasizza nti twatweyingira wano naye litakyatakiriza kuba tulinga bwe wajja mu Cuba ba Israeli twali kutukozesa obumundu SMG naye twakuba abasajja tuwambawo n'omusika bamwita Bandeko ne 14 ye ne tumugamba geusa balalo n'agikyusa Kopolo Bandeko ate nze munyinze namuwamba era okufa yafa tuli aba nagwa mwambusi anaka twali aba era yasooka okufa nga kubala pigi twali tutudde aba ne bamukuba esasire bamuta Bandeko naye nga yatuyamba nnyo ne tugiwamba naye kati twamu okuwamba awo ne tuma battalion endala ziyingidde olwofe ne tufaata Nyawo olwo ne tufaata Northern twatambuza bigero okuva awo paka Lira Naggalama paka Lira bigere era ne batugamba kakati eno gundi yammwe ekibinja kya omwe twali mbibinja twali tunafuna battalion siwe kyali nga bibinja ne batugamba ekibinja kyammwe ye 27th battalion ne bakiwa enamba naye nga ate era tusigadde nga bwe tuli buoligino baakyo kubanga nga bali batraininga bera naffe twatraininga ki era kivuga batuvumanga bagamba ebimu oba batuwananga buwanyi olwokuba tetubimanyi ebya nebyatere embunda ebya FM byatere embunda Luhanga wange nga betula byogera ebimu nga tetubimanyi oba batuwana oba batuvumanga tetumanyi kati ne tugenda paka Lira tukalira maji tugenda esikutambula wetu tindi tugenda kumbaga tubakuba twatwaliriza wagenda olukuwamba olwali abasigadde wano ufe ne first battalion ne tu advancing Northern so waliwo we twatuka baitawo akokolo waliwo nyumba za mategulo wabiri ne batugamba nti wano wa president abadde president Obote akokolo nga waliwo n'ebikajja emmanga ebyaggowa byesijja kulimba twakola empisa embi byo twabirya ebikajjo kubanga bwate batwala nte zaffe nabatukubatta naye ffe ebikajjo byo twalyako nga njala naffe kolaki ate era kati byeyagala emirembe egiri eri miyitirivu kati otuuka akokolo eyaliyoko tugabe Northern yonna wetuukayo olabira ddala ng'ebyawe biki ate bo bafuna omukisa tebafuna bantu bayingira amagye balinga ffe kyekimu nabano kati abatuvuma wano ssebo bo bayingidde amaze okusoma kubanga waliwo nga mumagye kalavu afande tetwaga nnyo mulumba afande wange naye mwogerako katono afande kulayije basoma ffe tuli mumagye nga ffe tubakola ki ffe tubabeezaawo tubagandika okulaba nti gavumenti ebeerawo nekyo bakyerabira munnange oli nakubuuza ffe twakuteeta mu nsiko kakati wetuvaawo
ne tutambula tugenda tukola pale kwega tukubagana amasasi gagwawo waliwo olusenyi twayitamu nga tuvudalira nga komanyi wantu avaawo nga tulina emmotoka 3 twalina tata nga yitise obuwunga amasasi bijanjalo kuganga omanyi ebyokulwanyisa n'abamu oluusi bambi abakoowa abakubiddwa nga tetulina na ambulance abakubiddwa ati waliwo senyawo twayitamu nga tulina ndova waliwo omugenzi Jabberi mu Ndeebaawo naye twali naye yali komanda mulungi nnyo afande Jabberi awo abadde alina galaji yaki naye yafa nga kalandova waliwo twayitanga omusana gwaka naye ng'omusenyu emmotoka yeetise naye nga eseerera akamotoka nebasikala nze okumanya ndova y'amaanyi bateekaka ndova neesika naffe ne tusindika bantu nga 2 paka twagituusa n'abafeiting abakoowe nnyo nga bagenda kuki olwo tugenda okuvaawo tugenze paka bayitawo nabuuse kubanga twasooka anti muna emyaka miwanvu twasooka Tololo Lubonge Barracks ne president najja nga tumazeewo weeks president Museveni yajja manyi nga omanyi effujjo baja zaani mu myezi 2 kubanga twabeeraawo ne tulya amazzi ameerere okumala kumpi omwezi gumu n'ekitundu nga tetulina munyu tetulina bijanja mazzi anti nebafumba wano newofumbye enva okunywa amazzi kwega tulya okunywa kuba bebino ebyokunywa naye nga byokulya twalya nga amazzi meerere kuba ebijanjaalo nga temuli munyu mu Buganda tugayita mazzi meerere tetugaa nti bijanjaalo bikalu tulidde mazzi meerere tumuligenda ddala akawoomerera temuli munyu kakati abaana nga mubamanyi olwo era tulifeka twayingira Lubonge twasanga ttamu zonna naba bazumuddemu ebituli twasangamu n'emirambo Lubonge Barracks twalwawo nnyo kakati ne bagenda bakola effujjo ne bakuba amasasi olwo ne officers abaffe be twava nabo mu nsiko abaffe nga tebakyadda mu Barracks basula eri bafuna dda bakazi baabwe eyo gye basula nga tutulamu abaana ne beekyanga ne bakuba amasasi ne bakuba ne bannaabwe ne battamu abo 3 information eyo president yagikola ki yagifuna kubanga enkeera yajja mu Nnyonyi n'atuyitaawo n'atubuulira n'agamba ngati nga bw'omanyi naawe embeera yekiyeekera afande tetunafuna dde kasente n'abagamba nzijukira bulungi nnyo kuba yalina ne kombati nga njulifu n'atugamba nange mulaba nyambala biyulifu banka sente zonna obote yazitwala awo ne tukola ki yo omusikazi tafuna briefing ne tukakkana bulungi balamanaffe abaafa saamanyawo gye baatwalibwa kuba buli kaseera twabeeranga muki operation nga tuvaawo tugenda Busoolwe Nagongera eyo kweyongerayo mu maaso kukola operation nga tunoonya abasajja awo kulwa tubakuba tubamalewo kati wetuvaawo wetukanyaga olwo batandise tutwalako mu mmotoka kubanga twagenda mu mmotoka paka Rhino Camp webazika omugenzi Abiriga ne tubeera mu okuviira ddala eno mu tawuni ya Arua mpaka Rhino Camp ojewane ne biwo nawona nga ezo koyi zaffe nga ze ziriwo ne tubeerabeerawo so n'omugenzi omugenzi Abiriga muje wegato bajja ku lyato awo mu 86 ne batukuba ffe twalaba eryato so submarine twagita mmeeri kubanga okuva obuto bwange nga sirabanga ku lyato obuto bwange nga sirabanga ku lyato twagita mmeeri ne twasa so emabega basibyeko GPM mundu kakati jukira webeeri mabega nga lijja togiraba abaana baali bayoza baali banamba ku nnyanja ku barini kwennyini kati limala kuwetawete nelikola yu olwawetawete batandikirawo okukuba nedduka marini kuba okutuuka wali nga otulabo tyolaba lufu buno obubundu bwaffe nga tusobola naye nga kwaliko Abiriga yenyini omugenzi kwaliko Juma Oris kwaliko ne Sergeant Sokolo mwalimu abo 3 ne batukuba ne bawizidwa nga baddayo ku Sudan naye nze muno omugenzi tubadde tusinkana oluusi sikulaze omwami oli wali nga tujja mwami yali awo weeyo waabwe yali nga ajjawo bambi nga tannafa
nga mugaba afande mwatu kwa nga kiteka akiga mu mwatu wanga mmere mumugaba amajeko gagulinga muzannyo era we ndabanzo omuntu atwa musika munenga ekitagasa ndabira ddala nti ndaba nokulanti NRA yali yanja unyo ku majegano sikulimba agakatonda fitwai NRA yali yanja nnyo ku majegano kubanga nje kubuulira we tubeereyo eggulu nga tuuse eggulu nabeeranga nnyo ku road block Moroto kikube ekikira ku Balaxi kiba kigenda Moroto naye nga waayo abakazi abo abantu baveeyo beetika ebijanjaalo ku mutwe obuwunga biki naye nga we bajja eno balina ndowooza baganda nga balina amasasi ge bakweka naye nga mu buwunga bwe batwali amasasi babyetise bagenda kulya naye nga ne ssente tuzaka naye ffe kuba twalina omutima era nga pulezidenti agenda kuddamu kufuna abasirikale ngaffe wakwatanga bwoti amazima Katonda muggulu ebiseera ebyo nga seera ezisembayo nzijuka zaalinga 10,000 wano mu Uganda nga zisimbayo obunene naye kabbandi olojja mububanda nga bonna nemumala omwaza mubutadde wali naye era liikiridde tosanze mu kantu konna nozaamu ssente ze oluvannyuma n'agamba kwata 10,000 luno ojja ddunyawamu sigala naye ng'ozizaamu muli miliyoni 2 naye kakati mbuuza abatono nnyo abayinza okukikola kati kubanga ekinjogeza ekyo wera amawulire ge nasomye nti omuwala juzi gwe wakajjako ssente nti ate bazikwata simanyi baziteeka ku kikawunta ate awo nawo ne zikendeererawo zaafuumuuka kakati munaye tubadde mu magye awo tubadde awo bwe tutyo kati we tubeerawo manye amagye mu kiseera ekyo twali twetoloola nnyo kwegamba transfanga z'amaanyi mubeerawo temumalawo myezi 3 bwe tuti bakutwala bayinza okujjawo ne bakutwala ng'emmoyo malayo ate omwezi ate abadde kwegamba tutambula kwekola nti buli bisikala omugamba wano embalala ng'amanyiwo yonena ng'amanyiwo naye nga yazaalibwa Moroto kakati tubeeraawo we twabeeraawo twamaliriza abalala ne bajja ne bakaba yali aba 11 yali sikyagijjukira bulungi awo bataliyani yajja okujjaawo eddewo nebyawo ffe ne tugejja ne tukerera wano wansi ne tulinya feri ne tugenda Moyo ne twagenda Moyo ku nsalo ya Uganda ne Sudan tubeere twakuba omulabe twayingira Sudan mailo 8 Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.